amannya nze Ssalongo Kalyango Stanley, former president Fathers Union Namirembe Diocese. Ku lw'abaami abafumbo bonna b'obulabirizi bw'e Namirembe ne Kkanisa ya Uganda yonna, njagala okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabafumbo Ronald Mwenda Mutebi II. Okusooka byonna kyakulabirako eri ffe abaami abafumbo kubanga akumye amaka ge amatukuvu, naffe kwe tulabira ku Ssaabasajja. Mukama akwongera obulamu bungi. Okoze bingi nnyo Ssaabasajja Kabaka. Okoze ku by'okusoma kw'abaana, oyagadde nnyo abaana okusoma. Ojjanjabya abantu ng'oyita mu ngeri zitali zimu, gamba ng'emisinde gye twakalabako kati. Ojjanjabya Nalubiri, ojjanjabya abalina siriimu, ojjanjabya abantu abateesobola. Ssaabasajja oli kyakulabirako kinene nnyo. Okusinga byonna, Ssaabasajja okulaakulanyiza Buganda. Buganda ogijje we yali era ogitutte mu maaso. Tusaba Mukama akwongera obulamu, Buganda ogituuse ku ntikko. Wangala Ssaabasajja, wangala Masomogi, wangala Empalabwa. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi II, Kyukyu Magulunnyondo mu Lukoma Nantawetwa. Mukama akwongera obulamu. Ssaabasajja wangala.